and Jesus is alive. Musumba bampita Samanya Paulo. He is Samanya Paul Vide Lugazi. from Lugazi. Namengo. Coming. Ndi wano olw'abaganda bange. I'm here for my brothers. Batuzaala abaana bataano. We are 5 in my mother's Bazadde home. baffe ne bafa. Our parents passed Baganda bo away. baliwa. We bali Musumba. They are all around. Naye abaana banfuukidde ekizibu. But my brothers are a problem to Nze me. mukulu. Because I'm the elder. I'm Nkoze the buli kye eldest. nsobola. I've done whatever I can, Naye abaana bannemye. but I failed them. Abaana babbi. They are thieves. Ekyasembyeyo. The lastly, Banzibidde ssente. they stole money from me. Kaakati mbadde njagala. Now what I want, Musumba. Pastor, Okumanya. to know Omuntu. the person Ku bano bonna. on these of my brothers Eyamenye bokisi eno. who stole this money. Eyabbye ssente zino. Who stole my money? Gisumulule. Open it up. Lagula musajja wa Katonda. Bakulekedde mmeka. How much did they leave for you? Musumba. They only left 1,000. 1,000 ate nga nze siteekamu 1,000. They put 1,000 yet I don't put 1,000 not. How much are you putting? Mutwalo n'ebiri. I put 10,000 and 20,000 Kati only. obeera nabo ewaka. You live with them at home? Mbeera nabo kuba abaganda bange. I stay with them because they are my brothers. Tebakola. Don't they work? Ababiri basoma, abalala tebasoma. The 2 study, others don't. Kati obabeezaawo otya. So how do you survive Nkola them? Musumba. Kati wasanze bokisi yo bagimenye. Nga bagimenye ate nga n'emabega wiiki emu ewedde nga banzibako obusente era obulala. They broke my case and even last week they took some money from me. Lwaki mubba muganda wamu? Why do you see for your brothers? I'm Semana Dominic. I don't know who takes my elder brother's money. He told us that he's bringing us here. Prophesy. Lwaki obba ssente za muganda wo? Why do you steal your brother's money? Yogera nnyo. Sajja wa Katonda nze sibba ssente kubanga nze mbeera ku ssomero wenkomawo nga bagamba twaliro fa abazibbye tubeera ku ssomero mukama. Pastor, I don't steal because I'm always at school. Kubanga nze wenva ku ssomero ntuukira kukola mirimu olumala okukola emirimu mbeera waka olumala okubeera waka kati bano be bajja gye baba okukola nga bayaaye sibeesiga nange. I also don't trust them. Kubanga babeera mu bayaaye. They are always in thugs. Lwaki mubba ssente za muganda wo? Musumba sobola kubba ssente za muganda we kubanga atubeereddewo. Pastor, I can't steal my brother's money because he has been there for us. Lwaki obba ssente za Why do you muganda? steal your brother's money? Sobola twala ssente za mukulu wange oyo. Pastor, I also can't steal his money. Prophesy! Agula musajja wa Katonda. Prophesy, man of God. Kanteekeko empeta eno. Let me put this ring on the box, on the savings box. Tulage omubbi y'ani. It shows us who is the thief among the thieves. Sebo. Gentlemen, Musumba. Tunula makkati g'empeta awo. look in the middle of the ring. You kneel down and look into the ring. Bw'onooba olina omuntu gw'olabyemu, Once you see someone there, otubuulira amannya ge. tell us the names of the person you've seen. Bw'oba tonnamulaba If you don't see anyone, say the truth. Musumba ndabamu kifaananyi kya mukyala. I see a picture of a lady. Bamuyita ani? What is her name? Nabukeera Rose. She is Nabukela Rose. Agula musajja wa Katonda. Prophesy, man of God. Si ye girlfriend we? Isn't she the girlfriend? Wanki? Ye girlfriend we. Kati ye yazibbye. That She's is the the thief. girlfriend. The thief is a girlfriend. Wanki? Omubbi ye girlfriend. Yatera n'otufumbira emmere gye tuli ekyemisana. Wanki? Oyo omukyala yatera n'otufumbira emmere gye tuli ekyemisana. She always prepares us lunch. Olina ky'ogamba?
ye musajja wa Katonda oyo muwala bulijjo tumuga nti nno muyaye nga yetakkiriza nga ffe balabanga abayaye atawudde ffenna famire. We always tell him that that lady is a thug, but she doesn't. Jogera nyusibu. Musajja wa Katonda nze gwasinga osiba mwesiira kubanga nzasoma ayinza nzazitwala. Bwagamba nti gwazitwala. Nzazitwala. Wanti? Nze ndi munyiivu nnyo eri mukulu wange kubanga bulijjo mugamba nti mukazi we yamukola ebyo byonna ng'atulwalira nga ffe baganda be nti ffe babijala. I'm very peace with my brother because he always always tells us. Gategedde bwaleero. We've known the truth today. Siye yabaleese. Musumba nze ndi musanyufu kubanga amazima agafunyeewo wano. But I'm glad that I've got the truth here. Olina ky'ogamba? Do you have anything to say about it? Okujjako owulira essanyu ndowooza mukulu waffe kati atwesiga. I'm just glad that our brother maybe trusts us now. Sebo. Olina ky'ogamba? Do you have anything to say? Badde nsaba bansonyiwe baganda bange. I beg for forgiveness from my little brothers. Mukulu waabwe. You kneel down much as you are the eldest brother. Kubanga obaswaziza because it embarrassed them on national TV. Wanji? Baganda bange musonyiwe sikyakiddira omukazi mmwesonyiye. My brothers, forgive me because I've left that lady. Yaga tusigaze oluganda ng'abooluganda bwe twasiga. Naye yo obadde omwagala. But did you love her? Akabye Don't cry, oh. Hey. Temusaayo wamma kyammwe. Don't put you Abantu abaagalana. as the lovers. Temusaayo kyammwe muli. Don't put you as there. Kale mugende temuli babbi. Okay, you go. You're not thieves anyway, after all. And Jesus is alive.